that you find a presidential advisor who gets 400 USA dollars. This is something else. Imagine. Ekyo kirala. Ekyo tekinnimba. Siri advisor. Maybe amwana advisor according to Ugandan standards. Tinja kubba. When does he call you? Abakuwadde kafu. Abali balowooza mbu ndi mwavu. Balunabiriti. Show me the team. Humble him. Throw him on kasasiro. Ajja kugendayo. Kakozi gwe kyakunumbisa oli kyevumu. Mujja kuwanda kale Envunyu mu makati gannika. We have ideas. Nti tuyinza kukkiriza nannyini nsi kutujooka. Nti ajja kutujooka tuteekaawo nga ffe tuli bapakasibe. Atwale amata, atwale emmwanyi, atwale buli kimu kyonna. Nedda Museveni bw'aba tatulispekitinga. Tujja kutwisa transfer our knowledge ewala. Nabagamba olaba akatabo ke mbawandiikira. Scientific erection. Yes. Nina okukkiriza nteeke mwandowoozi ng'olugosibu. Nswera amazzi. Stickers are also important in promoting the party. Large illuminated stickers can be used on taxis and buses as well as private vehicles owned by supporters. In the case of taxis, a specific formula must be worked out and a format arrangement between the driver, conductor and the car owner. We can engage them directly. We kwate ekifaananyi kya Museveni kiteeke ku mmotoka nga kondakita afunako, dereva afunako, n'owuna wa mmotoka kitambule. Ekyo bwekireeta nga nannyini nsi ng'akitwala. Museveni ng'alowooza ffe tujja kuba bapakasi. No. Museveni ajja tusanga nga tukoledde ebibiina ebirala lwa kutujooga. Tewuyinza kutujooga. Tulina kukolera wansi wa muntu atuteeke mwanda weyoze. Not at all. Nabagamba bicycles. If time allows, we would introduce yellow bicycles with the president's photo printed on the chain cover, a gabo. We should identify the supplier through the Indian Chamber of Commerce in order to avoid an incident that happened before when funds to buy bicycles was sold by corrupt government officials. The officials used middlemen instead of dealing with the manufacturers. These bicycles can be used to bweyamala okukasa munanjoka akwata sente ayina gye yazijja zijja ku kakiiko ke nswera amazzi sirina kubeera mwanda weyazaamu. These are my ideas. Nkome wantoole ku kakiiko ke onteeke mwanda weyaze nswera amazzi. I have my ideas. I will transfer them somewhere else. Naye Museveni yetaliddamu kundabako nti ontwala ku jirikiti. Omwana wa munne yasoma n'omukwata ku jirikiti omuganyi gwe ku jirikiti. Why don't you retire me? Give me 5 billion and I go home. Naye tuyinza kuddira nga mungobye omulenzi oyo n'ateekawo omukwano gw'eddola ne mwongeramu ssente nzinokanyuka ku jirikiti nti nja kukolayo. Toyinza kuntwalayo ndi wange neetuulidde nedda wange siyinza kujja kugeba bwenda. Signboards are important, but we should add more value to them. For example, we should identify a photograph of the president commissioning a project in the area, such as a hospital factory. Yes, to take a coach for the Museveni bwekiti. Bw'ogenda eraka teekako nga yakolaki. Tulina okubeera Museveni alowooza tujja kubeera mwanda oya zannannyini nsi. No. Tetujja bbawa ideas nga tuli mwanda weyazannannyini nsi yegwawa ssente ffe tugende tumukolere tewali tetujja bbakolera. We have the brains. Tetuyinza kugenda mwanda weyazannannyini nsi. Nannyini nsi atujoge buli wamu. Gwewadde ssente z'emmwanyi, gwewadde amata, gwewadde ennyama, gwewadde buli kimu kyonna. Ffe tubeere bapakasi bale balansi. Finally, second hand shoes are more durable than new ones. Yes. I suggest that where we cannot establish new markets, a new building can be bought by Kampala State Council or any other local authority and declare it as kati odira abasajja b'emivumba n'obakalira bwe baali bata abantu bonna nga tabakwata. But in a Tete market is there. Yes. Teri mu bantu. Obutale bonna mu buli naye abantu era badde. N'omulaba n'omukazi ali mu kibuga ne figa ye. We have, when you go to Europe, to in a Chinese market,
where people go and buy small machine. Even in New York, even in Washington, I found the Batoibe there. Yes. When I was walking through Washington, I found the Batoibe from Mukono. Hawkers. Serious? Hey, kakati kuolowooza bw'oba ku Sunday. Supermarket ziguddeewo. Ani akube engatto. Era waliwo obuduukaduuka bw'abayindi n'obw'Abafirikans gy'ogenda n'ogula ebintu. Nga supermarket zikoze. Tezikoze. Ndi batembeya there. Two, nti, apart from Chinese cities, we have what we call Butu market. Butu market zikiti. N'omuloga kisaka. Yali atambudde ludda. Give her a tour of many cities. Ono Lukwago Mutwale is green. I see. Lukwago yasinga ye mayor yasinga obusiru mu Uganda. Simanyi? Yes. Lukwago ye mayor yasinga obusiru mu Uganda. Lwaki? Lukwago tinza mufuula gundi leader wa FDC. Bwe baleeta omubyakira ababibakirana bw'oleeta Lukwago n'oleeta ne gundi amweta ngesimuweerako ddala amuli oti muwa naye bw'otuleetera ebikwangala ebisatu n'oleeta Lukwago n'oleeta ŋŋanda mpa amuli ati ate ŋŋanda ye kale ŋŋanda is intelligent ŋŋanda is intelligent man. Are you serious? ŋŋanda is intelligent but is highly mercenary. Ŋŋanda bagula mugula naye mugezi nnyo ne Muwanga Kivumbi naye yagenda ewa Musujja. Muwanga Kivumbi yayavuwala nnyo kakati nakwatibwako Musujja bamuyitanga Musujja. Muwanga Kivumbi yali ku budget gundi ne bamuwayo bijja kugenda bajja kujooga bakusuule bana kiwali gwe bajooga ne batamusuula ani gwe batasuula mazima ambuya leeta Uganda Airlines ambuya. How can you kill for abalunzi b'ente ente ezadde ekamwa nkitunda ntya? If Ambuya revived the Uganda Airlines, why was she dropped? Bana abantu lumala okukozesa is a serial killer who kills prostitutes. Olwana mmwe bakoko emyaka 10 sirikolagala kola nabakolera emyaka 15 tebaasiima. Museveni yankanyuka kujirikiti. Nze sibeera kujirikiti. Amwe very arrogant man. Nti abaana bange bazzukulu bange bane bamuzi. Jjajja ova kukolawo. Mu president's office ate luli wali okolawo mu state house. Nga. Nfuka benzi yange. Njolekeza president's office oku office kunene bwebwe. What am I operation fund? Emirimu naye kuwagikola abantu baagala okuba value be banene value. Let me support Museveni kubwerere. If Museveni comes back I will support him, but I don't want Museveni to say he gave me a job. That's not a job. No. Where do you find a presidential advisor who gets 400 USA dollars? This is something else. Imagine. Ekyo kirala. Ekyo tekinimba. Siri advisor. Maybe according amwana advisor according to Ugandan standards. Tinja kubba. When does he call you? Abakuwaddeko Ng'osubscrbinga. Abali balowooza mbu ndi mwavu. Balunabiriti. Humiliate him. Humble him. Throw him ono kasasiro. Ajja kugendayo. Kakazi gwe kyakunumbisa oli kyevumu. Mujja kuwanda kale Envunyu mu makkati gannika. Bo bano mbagala mu emitwalo gyangaaga. Bazisonze nganya. Yiniso mane basonze emitwalo gya $. Professor n'abagamba nze bumuzireeta nziwa Mirundi. Tezina kyezikwata ku kirala. Naye mwatwala enzange. Oba si kyekyo mapambano. Tukubagane. Myamulete. To carry out another resistance for 10 years. I have the resistance costs. I see. I'm more hardened. Sine chimbagalamu. Mbagalamu. Muhozi yajja n'anjola kasasiro. Hey, muhozi yanjola kasasiro kitabo ko yansula. Kati nina dignity mu nsi. I'm the spokesperson of Mukono. Naye yogera nti advisor. Mbere ku mukolo yogera nti akazinda lukakube mutu. Kwatakazinda lukakube mutu. That's why I coined this. Mutabani wa Yowan. Yes. I don't want to be referred as Museveni's advisor. Nachogera ku party. Mukbaka zinda lumutu. Ngakuta akazinda. I'm not an advisor. Tell me an advisor of the president who gets $400
dollars a month. Million abiri mu mmeka. N'amafuta Museveni akanyuka mu kiwoofiisi n'akuteekamu 28 million per month. Divide it in 12. N'omwana asuubula mu katale. Tobiteekamu. Asuubuza million. Bano babyagala kubbiramu bantu kukala kinawandiika ekibaluwa kinawandiika biki. Me, I'm not that type. I see. I'm not that type. But I did not want to embarrass the president. I like him. I support him. He knows it. Nemukabulise bali kisoma nti yaliko advisor wa Museveni. Tikiriyo. Eddaame lyange likika. Bali balowooza. Negundi. President stood up. Do you know how to write? Nesirikira. I have given you a job. Nga balowooza nti omuyizi kisubiriye. I'm vulnerable. They cannot live without government. They can dump me anywhere on a jirikiti and call me back. In fact, those people are shameless. Nemuleeta omusajja ne muwa sente zingeza. Muleetanga ya appointment. No business. Oba mulisajja mmwe. Tell me the Museveni has appointed the minister. I shoot you. I see. Yes. You want me to humiliate me again? Let me work for Museveni as a volunteer. Mukunda bako mu State House. Mvuzi nga mukoza ali mu State House. Yes. Nemuleka kutujooga. We have feelings. I see. We have banyaffe nyabanyiiga. Namubulya nti abo bajozi. Namubulya bajozi. Era bwe buli yanga mukoza mpadde omulimu. Ne salansi senkaji. So what's up? Naye Museveni okunkanyuka ku jirikiti kwa basuula embwa. Ekyo siyinza genda. Ako kasiimo 1.7 nalaba akawala akasiru. You don't know how to read this agreement. You have 28 million per annual. Good. 28 million. When you have people who are getting 50 million in the same category. You have a sick cream. Where? So you know, doctor good. You don't get a marwari from Mukuba and Piso. Kakati which is there. Tumina mafuta tumina. Ebiso bimbulia. Don't influence the titles that cannot attract it. Oba mukubira t-shirt nezigabira abantu. Nemukubira ekofiro je. Nzikubira China. Kati ne bwaba tayina kyampadde nga tanimbye. Museveni tanimba. Ogwo omulimu teguliyo. Ako kasiimo. Yali ayagala n'amafuta ng'egulira. The only thing they do to me to serve their vehicle. Tewali kirala. Ndi advisor. Nongende mu meet. Ate mwana tebampitangako. These people are lucky. Tebampitangako mbwe eriyo meeting y'abadvisor. Bampitako engini. Era ono omujozi yali ampise ekya. Nali nja kutulikirayo mbadde. Mumpitangako mummi ate basobola kumpita ne kadi tebasireeta nabaga nti ako kasiimo dasi kasiimo nyokola emyaka 14 ako kasiimo kyogenda kintu kyonna nze ne babongeza sente ne baga nti advisor afuna million 10 sirinnyayo. The title is humiliative. You rather tell me to go home. Museveni, President Museveni myaka 14 ne mange gwe bakuba yalimpise. Kwate bilioni 5 mutabani wange ogende wa muokole. Netoyinza kumpa humiliating appointment. Nonda bayencha. Ndi wano muna inwetulidde. Zinuzo nestate zange. Omuko yali alowooza gwe nja kuwala nkoma ne mufukamirira. Nswera amazzi. Bijja kubeerawo bino. Abaana bange bajja kukolaba naye nga sijoogeddwako. Tebayinza kumpita kunjooga. Unconditional. When I want to work with them, nagamba sale. Tize namagezi mangi. Nsobola bayambamu local government but nga mukosa Mirundi media. Naye sikumva mulimu siribaddamu. Kubanga obujozi bwammwe tebugenda kukoma nga abakuba kyaliwo. Abakuba abajooga abantu. Abakongo tebannawummuza bujozi bwabwe. Nomuseveni nga tannagamba kubakoddomi bekkoma kujooga abantu. A committee am 7 years one. At my age at 67 is Munwane. Get on the State House, or the State House controller, away of sent.
wewete achayira abantu obutasoma nokakewetera kukanzanyire ayina balaba nolwekawetereza ne bakuba essimu nti tomuwa ebyo si kyabisobola ku myaka 67 okimanyi nti kati niwonsiba mukomera sekonenya nfiiramu ate nirobulamu bwaresi put me in prison I die nolaba bakutwala negalo bindizo nobuntu bone babwonoona kati nze ndi mu pension time since 7 years ale pensoni bajogeri pensoni ayobongo ewangu mala kuleta yo sente okulira Museveni mala kuleta sente oba out of solidarity nga bwengenda mu bannemyala abo nenjogera nabo nembeera nabo yes kuba sine kyinfiirwa bongoza ajja oba Museveni yajja naye Museveni tayinza kumpa assignment okujjako nga cash down nga sine kyengenda ziyisa wa cash down if Museveni wants me to mobilize cash down nga siise ku kawala ka state house control kubanga nakakubira essimu kanjooke kyekyamugisawo nakyobe I have recording nakyobe najjawo kada weziri ku video onakulumbe tulizikuba I prefer to work with the Northerners. The Easterners are fools. Baganda good at business. No, you can't but tuli kuba obutambi obwongo ogenza okunonya ne tububanga enkyaka bweyagala bapule ne tubukuba mbizinda ntakumulaba ngaduka akomawo omanyi mukulu enda kinana bateekawo ebiina byobufuzi e Nigeria kati waliwo omusajja kamwita Chief Awolowo mu 69 abanigeria abayibo baayagala okwekutula ku Nigeria n'agamba obasange bamme emmere bateekako boycott emmere tegendayo mu kinana agenda okunonyayo akalulu bamugamba nti waayi Chief Awolowo sigoba basanja amagezi batume emmere ne tufa abaali kulonze baafu naye mutukulaba omusajja adduka ayogera obwa president nga gyagenda ogenda tukuba emizindalo gifula givuga duuduudu omulabe bwadduka nga akomawo ne galubindize akatabo kange kale abagala enjeru zizino abagamba nti gundi zino yejisa busolo nenjikuba oyinza okulaba omulamuzi adduka ne weegize adduka zisa busolo. How can you attend a pre-judgment meeting when you are going when the judges are going to decide over the case? I see. And you attend, judges attend. Nekakuba kano mugana okumpa sente zange zemwasonze mbwatule Ennyo nyukiriya ntambula nayo mujja kulaba omusajja ayambala adusinga aleka wiki aleka egandula but they are concerned naye nyini ali concerned baite bamanyi nti ebyuma byali bibakwata. Judges attending a pre and Museveni is listening and Museveni is demanding this gold. Naye nabaga bamuleta sente zange in 10 before Tuesday muba muwe naye njakola mukole fujjo nezo muziringa mulinda mbabba otambi mulabalamu abalamuzi abadduka ne wiiki zaabwe. How can you attend a meeting? Abasajja bati balina magezi. Before judge you are going to court is going to decide over the matter. Judges sit in a pre-judgment meeting. But leva mulebe eno kololo eno protea wali eno protea siri mulebe basha abahungu mulebe kirazira mu Buganda okulumba Mirundi kirazira mu Buganda okulumba Mirundi kirazira okulumba Mirundi kirazira bana bakazi bajja kuwandagala Envunyu mu makati ga Nika alienda olabe ndi bafuumule mutwe